Wabaddewo akasattiro mu ddwaliro e Gombe mu disitulikiti y'e Butambala abasirikale ba poliisi okuli Paulo Nabende ne Beni Igama gye baddusiddwa oluvannyuma lw'abajaasi ba UPDF okubakuba amasasi lwa kuwolereza abantu abeesenza mu ttaka ly'ekibira eky'eggwaatiro mu ggombolola y'e Budde mu disitulikiti y'e Butambala. Abantu be bakubye tebalina mu kibira babadde mu tawuni gwe bali kubyabo. Abalala bakubiddwa amasasi babadde bantu ba bulijjo nga bali basatu okuli Kiwuluzo Muhammadi, Mwanje Uzairu ne Tebusweke Mikidadi. Bano basangiddwa mu nnimiro zaabwe era nga bano abasirikale ba APDF abakuuma ebibira okuli Mugambe Robert ne Nuwagaba Richard ssaako n'abakungu b'ebibira okuli Nicholas Busobozi ne Robert Sentamu be babasabye ssente ne bazibamma olwo olutalo we lutandikidde. Batuvudde olusuku lunaku olukya baluna ssente bebawadde eggulo olwaleero bakomawo bebawadde kusaawe akawunga tebakomawo. Aba UPDF okuli Nuwagaba ne Tugume batandise okubakubamu amasasi. Amasasi kasuka tiyagasi buna nga ndaba bwenti natunza tiyagasi olubwatuse natunza abantu amasasi. Enta bwevudde mu kibira kati bavudde mu kibira ono ali ku mirimu gyemirala batandise kutunuza amasasi mu bantu. Embeera ewaliriza abasirikale ba poliisi okuva e Butambala nga bakulembeddwamu DPC Beni Igama okugenda okuzza embeera mu nteeko kyokka ye batuuseeyo Nabende ne banne ne bakuba amasasi nga ye Nabende tasigazza mukono gwolekedde okutemebwako. Kati wano nga tutambula bwenti agenda okulaba ow'amagye nga ate akyuse amasasi gafu kumukwata bwenti kumbe n'omusirikale wange akoze amukubye engalo yonna amagumbe gamanyize. DPC amugambye teka wansi emundu n'agamba siteka wansi emundu n'amugamba nkwegayidde egizeeyo n'agizaayo amaze gijjayo mu kabaati ate omusajja n'addamu n'agibikula akuba DPC amasasi. Amusabye emundu agiremedde bw'agiremera agenza omugwira bw'ati wakubidde ani omusirikale w'omukono. Abasirikale b'epoliisi banze ab'ebibira basobodde okubakubamu emmundu. Poliisi eremereddwa abasajja oba banywa njego oba banywa biki abadde takyasobola basobola. Abatuuze abasangiddwa ku ddwaliro nga banyiikaavu balumiriza ab'ekitongole ky'ebibira okubaliisa akakanjo lutatadde ne balaajanira Pulezidenti Yoweri Museveni asseewo akakiiko kanoonyereze ku mivuyo egiri mu bibira by'e Butambala. Ne Pulezidenti Museveni gy'ali awulire kino emmundu baziteeke awali obukyamu ekibira be bakituguza era tukirimamu. Atuyambe ku bantu be yaleeta mu kibira ab'amagye kuba ne poliisi ye tebasobola. Gavumenti ekole ekintu eki bajja abasirikale mu bibira. Abatuuze balumiriza ab'ekitongole ky'ebibira ekya National Forestry Authority okubaguza ebibanja mu bibira ate ne bamala ne babeefuulira. Abasajja batusalira miliyoni namba okulima mu kibira bwe tumala ogibawa ne balaba nga tebakyalina kye balya ne baddamu ne batugamba mutuweeyo emitwalo 10 mutuweeyo emitwalo 5 senga omala n'ozibamma balina emmundu nnya bakuba amasasi. Tubawa ssente zaffe mu kaasi naye batusangayo bajja n'emmundu nga 8 oba 10. Abakubiddwa amasasi bagiddwa mu ddwaliro e Gombe ne batwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Mulago okwongera okufuna obujjanjabi. Omwogezi wa poliisi mu Katonga Region Philip Mukasa ategeeza nti abakubye bannabo amasasi bakwatiddwa nga mu kiseera kino bakuumibwa ku poliisi Empigi. Tubalina mu kaduukulu kaffe wano Empigi bo bateberezebwa okuba nti baleese obuvune eri abantu. Mugazi ategeezezza nti bano basiiwuusa empisa kubanga omusirikale tamala gafulumya masasi. Abakubiddwa bali Mulago era nga abasirikale balabiddwa nga bali mu kiyongobero olw'abantu abo abakubiddwa bali obubi. Joseph Kinobe ne Sulaiman Mutebi be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.